byonna ntuuse nabyo wano ku Jamyati Uganda. Nsibuko ya Uganda nga bano bo bakyala abazimbye emisingi mu kintu kyabwe nga ntandise ne namba 10 Station Mayanja ono muyimbi ate nga muzanyi wa filimu mujjukire mu Honorables mu 2017 nga akuzanyira nga House Girl kosa n'endala naye nga njagala kutegeeza nti ngenze ku namba 9 ali Madamakula nga ono ye omuziki ko yakukubba emabegako wali naye kati emyaka gino sinaba kunoonyereza bulungi naye nga ate kati yayingira mu byokuzanya filimu kosa n'okuweereza ku ma TV actually kosa n'okuweereza ku TV yes naye nga yakikuba kuva dda muzanyi wa filimu ate nga entrepreneur and humanitarian era nga ono mu 2019 yanominatingibwako ku kyamama omulungi mu the Mrs. World Beauty Pregnant yazaalibwa January 1960 emyaka ngono akonekereza emyaka 62 yes butereevu katugende ku number 8 Sylvia Awori ono mukyala fashion designer nzaalwa ya Uganda businesswoman nga ono chairperson and the chief executive officer wa Zipa Modeling Agency nga ono yenanyini company eyo yazaalibwa 1976 emyaka 46 egy'obukulu. Okay, katugende ku number 7 number 7 Mariam Ndagire ku kyomusanvu Mariam Ndagire nga ono muyimbi ate nga ono ye emabega keri yakikuba emyaka egimabega eri abadde nga akikuba naye ngenda kugezaako okunoonyerezako ndabe kati atuusewa ku music naye ate nga mwatu ekintu kyakiruddemu this lady ye ekintu kyakikubye naye nga ono muyimbi nga wemba nnyonnyodde ate nga muzanyi wa filimu yes nga bakutegeeza nti era ng'ono yazaalibwa May nga 16/1971 emyaka 50 egy'obukulu. Ono akiruddemu bambi kuba ate nga akuwandikira filimu akiyite playwright film director ate nga film producer. Okay, katugende ku number 6 Fiona Mutesi nzaalwa ya Uganda ono mu kuzannya omweso nga ono yateeka Uganda ku fame ku kyokuna kiyite ekya Women's Chess ku kya Uganda Chess History nga ono ye yali subject wa 2012 ne mu filimu eya 2016 eya Queen of Katwe naye nga butereevu tugenze ku namba 5 nga amannya ge amatuufu ye Sarah Sentongo Kisawuzi nga ono mu kyokuzannya filimu mujjukire mu paati ye nga Nareso ku kya Nazaala mu 2013 kiyite NTV television drama series Deception oba ogijjukira bulungi Deception I think those kitegeera bulungi naye nga bamuyise Sarah Kisawuzi yazaalibwa November nga 11/1948 emyaka 73 egy'obukulu. This is wow yes be bakyala abaludde mu kintu abakiruddemu ntera nnyo mulaba nnyo mu bulango ku ma TVs ag'enjawulo ate nga akyakuzanya films entoko ate nga nnyingi nnyo yes tugenze ku namba 4 Anne Kasimi this lady banaye ono yakikuba nnyo naye nga actually nalinako mukwano gwange naye nga amwogerako nnyo naye nga simutegeera bulungi so nagenda okumwetegereza nga ssebo ngamba olubujjo n'omukyala mbadde nga mulaba naye ngamba kitegeeza bujjo bamuyitawo but okay naye nga bambi akikuba naye nga ono nzaalwa ya wano Uganda mukya entertainer superstar ate nga comedian yazaalibwa April
13,1987 emyaka 34 egy'obukulu. Leka gwe tugende ku namba 3. Tugenze ku namba 3 bamwise Anita Kyalimpa. Ono amanyikiddwa nga Anita Fabiola. Mu kyokuzannya firimu kimufudde ow'ettabu nga ono ku sayidi eri ate muyite tourism ambassador. Mukyala yetetenkanya ebintu byempolampola nga ono ate nga business woman. This is wow. Ate nga former beauty queen yazaalibwa June 1994 emyaka balina emyaka 27 egy'obukulu. Tugeze ku namba 2. Kano kongera kasoma bwenti naye nga bamwese Flavia tumusiimye. Mukyala muzanyi wa firimu ono akozeko ku radio ate nga TV presenter nga ono yawandikayo oba kiyite mu kyokuwandika akatabo yawandikayo ko akatabo bakayita Saturdays of Flavia. This is wow. Yes, ku myaka 33 egy'obukulu. Azaalibwa February nga 11 1989. Yes, tugeze ku namba 1. Bamwise Florence Kasumba nga ono enzaalwa ya Uganda ate nga German address. Mujjukire ku kya ayo mu Marvel Cinematic Universe nga ono asinzira German wamu ne Dutch. Firimu zo azizanye nga ono ngono yazanya nako ne ku Senator Kansha mu Wonder Woman mu 2017. Nazanyako ne ku Shenzi mu The Lion King mu 2019 wamu ne Wicked Wish of the East mu the NBC TV kiyite Mario City mu 2017. Yazaalibwa 26 October 1976 emyaka 45 egy'obukulu. Bagala nnyo obutereevu ku Jament Uganda. Tuweerabira okwewandiisa ku YouTube channel yange Jament Uganda. Tuweerabira okunfollowinga ku TikTok, Facebook, Instagram, Twitter wamu ne ku WhatsApp. Enamba yange ejja kubeeta. Wow, big up guys. Mukama abakuume. Mwelaba.